Kitalo nnyo nnyini ddala amawulire si malungi n'akamu nkuba kyeyo Kadaama munnange attidwa mu ntiisa nga yakamala okubeera nga munnange akomyewo mu ggwanga ly'ettu Uganda oluvannyuma okubeera nga munnange yakamala okunnyuka emirimu egy'obwakadaama mu ggwanga ly'e Saudi Arabia. Kakatino omwana w'obuwala ono eyattiddwa amanya ge yabadde amanyikiddwa nga Juliet Nabunje era nga Juliet Nabunje abadde amaze ebbanga mu ggwanga ly'e Saudi Arabia era nga yakuŋŋaanyawo akasente era nga bwekutegeeza yatuusa akaseera n'agamba nti kanzireyo eka beere nga munnange ntandikirawo mpolampola n'afuna akazigo Samuel n'abeera nga munnange atandika obulamu era nga munnange okusinziira ku basodde okubeera nga batutegeeza ensonda ez'enjawulo zategeeza nti before nga tena kubeera nga agenda ebweru embeera teyali ya mulembe waka nga bw'obitegeera era munnange yasobola okubeera nga akwatagana ne bbaawe era bbaawe n'akola kyonna ekisoboka okubeera nga amusindika mu ggwanga era Saudi Arabia okubeera nga banoonya akasente. Omwana w'obuwala ono Juliet mbu bwe yatuuka mu ggwanga lya Saudi Arabia n'atandika okubeera nga akwata ku riyaali n'akwata ku dinaali n'akwata ku diramu n'akwata ku biki ndowooza ne yeeraba nga ndowooza takyasaanidde kubeera nga addayo ew'omusajja oli era nga mbu waliwo omwana ow'obulenzi yasobola okubeera nga amukwana ku intaneti era all along ebbanga lyonna lyamaze mu ggwanga lya Saudi Arabia abadde nga munnange omwana w'obulenzi ono amuperereza until we yatuuse okubeera nga munnange akomawo mu ggwanga ly'ettu Uganda era eri ew'omwami we teyasobodde okubeera nga addayo eyamusindika ebweru yagenze bugenzi wa mulenzi nebeera nga munnange batandika obulamu n'omulenzi we omupya ono so it is not yet clear omuntu ki yasobola okubeera nga amulumbagana mu nnyumba era nga abatuuze okusinziira ku gavasaidize eyo bategeeza nti bagenza okubeera nga baggulawo oluggi ku makya kyabakubye encukwe nga balaba omulambo gw'omwana w'obuwala ono nga gweyazaawo era nga munnange alabika nga yakwatiddwa mu bulago oba yattiddwa mu ngeri y'okubeera nga munnange yatugiddwa obutugibwa so yasobola okubeera nga aziikibwa njagala okubeera nga nkuwa obutambi tongole okubeera nga tumanya biki ebiri mu kubeera nga bigenda mu maaso saidize eyo bannange si byangu n'akamu naddala bankuba kyembeere nga ensonga eno mugifunamu ekyokuyiga abaana basinga munnange we mutuuka ebweru mwerabira abantu ababateekamu akasente era mwerabira n'okubeera nga munnange musasula n'amabanja ge mwaleka e Kampala so si byangu n'akamu mbeere nga mujjamu ebyokuyiga kambeere nga baterawo ensonga ezo tongere okubeera nga tumanya biki ebimu kubeera nga bigenda mu maaso saidize eyo era nga ojja genda wansi obeere nga osharingirako muno yena ali mu kiyumba oba ali ebweru ggwanga abeere nga amanya biki ebimu kubeera nga bigenda mu maaso saidize eyo namakujja eyo n'obutembeola bungi nnyo ngenda kubeera nga mukutuusako ku nsonga ez'enjawulo of course nga bizibu kubeera nga zitambula mu ggwanga lya Uganda tuula butuuzi kaalya shagazi omusawadwa wansi awo ku namba z'essimu mufuna ajja kubeera nga takolako agweonalina nga olina byewandagala kubeera nga osootinga ajja kukolako nkozesa amaanyi ageddwa katulabe biki ebiri wakadde kano ku nsonga za nkuba kyeyono eyattiddwa mu bukambwe tembaawo namwanyinaze yagenda ebweru n'akuba ekyeyo najja n'afunamu obutakkaanya nebba n'addayo ku kyeyo kikuba omulundi ogwokubiri n'afuna omusajja omulala ng'akomyewo atandise ka bizinesi ke nga musajja yamuyiiza omusajja tetumumanyi naye bane banyinaze mbeere beegendereza nnyo omwana oyo yagenze n'asuubula bulungi nga ka bizinesi ke kakola naye olwaleero tugenda kumuziika baze ne bamutugira mu nnyumba omwo mwanyinaze nga muto bamulesezza bwana bwe bubiri bannange baze ne bamutugira mu nnyumba olambo gumazeemu ennaku bbiri bakozeekoze ebyekiferefere naye nga kiri wakati w'abaami baabo ababiri eiza omupya naye nga obulamu yabusiibudde kitalo nnyo era wenjogera kati tuli wano tunywa amafuta tugenda Masaka kumuziika kibi nnyo bannaye kibi ddala naye nga simanyi Katonda ki omwaka guno kyaleese mu bulamu bwange naye nga kyonna kyekiri Katonda yamanyi kati we baatuze mutuge bannaye nga bwe mulaba Juliet Nabunje tumuziise ku kyalo kino ekiyitibwa Kasuura Kasuura kyamuliibwa yafudde mwana muwala yattiddwa musanze mu nnyumba mwannyinaze ng'amazemu ennaku bbiri ng'attiddwa tugiddwa naye bannaye ekibi nnyo abaana ab'obuwala abagenda ku kyeyo okunoonya kasente kibi nnyo embeera eno efaanana bweti okujja n'obaawo pulojekiti gy'okoze ate n'otugibwa mu ngeri embi ennyo bannaye mbasaba mubeere beegendereza nnyo bannyinaze
mubeere beegendereza nnyo n'abo abantu olumu ababafunira ku mitimbagano ne mugwa nabo mu mukwano. Sijja kugamba nti oba ki oba ki, naye ng'okusinziira ku bigenda mu maaso n'ebyo ebiwulikibwako kuteebereza omuntu ayatuze mwannyinaze yabadde amumanyi n'ebikolwa byonna ebyakoleddwa okusinkana ng'ennyumba nzigale yonna munda muki amuteze omuguwaawo yadde yakajja ssente mu bbanka amaze okusuubula ebintu yadde yakolawo akaduuka ako ak'ebirime naye engeri gye yattiddwamu engeri mbi nnyo. Kibi nnyo bannange abaana ab'obuwala mubeere beegendereza n'abantu bemufuna ng'abaagalwa oluvannyuma lw'okugenda ebweru n'ofuna omwagalo omupya n'osalawo. Sigambye nti oba abasinga babi naye gwe ky'oba omanya nti abamu kati baafuuka abeetega ku mitimbagano ddala abaana ab'obulenzi. You guys, wale chintu njagala to share with you mungambe oba it's normal, oba it is something to worry about, oba it is okay. Mulabe na apartment yange kwensula nza sembaye wagulu kufule sembaye wagulu, but at night olabe nsanga munana mwendo ogw'ekiro wewe nawulira like a baby ng'akaaba ku balcony, ng'akaaba like a sound of a baby crying ekiro, and nenzukuka ningamba baby ngakime ki ku balcony at this time. Ate nga balcony yange there is no way you can access it. Ngambi nza sembaye wagulu, the only way you can access balcony y'ekisenge kyange olina kuyita mu kisenge, so tewali muntu asobola gya accessinga unless nga maze yita mu kisenge kyange. And I was like baby kati nengulawo, and when nagulawo to check kiki ekikaaba, the sound stopped. Like nesirika and netunatulanga there is nothing there. Kati gwe nabuzaako nangamba no, waliwo pussy cats ezikabanga ba baby. Ningamba bana maybe it was a cat. Kati but it happened again. Pussy ulabe saa munana mwenda nga kijja ne kikaaba nga baby ali okukaaba with a loud voice. But when I open, it stops. Like nga muntu wonozukuka to check chiche chiliwo abwawelo, and wogulao it stops. Like sounding esirika. You check everywhere, balcony ayeteliwo bintu just eriko obutebe. Nothing is there. When you close, white out that cantono, it like sounding edako. It cries again. Nga pussy. Nga baby. Chibiche ebyo. Is that something I should worry about, or it is normal? Kubanyizo kubanga nela likira nayenga it is normal, like some people experience it. Katinga I shouldn't worry about it. So angambe, let me come and ask here. What? Samunana gwachiro, and you check there is nothing there. Chosen Becky's father, how are you dear? Jangu mukwano nkubuzeeko jangu ne muwalawo Chosen Becky. Ntandike nani kantandike ne tata. Tata wa Chosen Becky ndiwo kutegeeza mbuno ekyokujja nosabiriza boda tekijja kusoboka. Olw'ensonga nnyingi nnyo naye nga ekisooka you have to set your priorities straight. Ekisooka kya byonna wagenda okulabanga mu bizibu byolina mu nsi olina okwegatta, olina okumala. Wasooka kuwasa mukazi nga tonnanoonya byanfuna. Gwenga ku myaka gyo owoomerwa nnyo okumala. Mu kifo ky'okutetenkanya olidde otya otambudde otya okuyima kwakusingira ebintu byonna. Siraba muntu agamba nti naweebudde taata. Tata wa Chosen Becky engeri gye weerabanga serebu twagala okkirize tukudiscussingeko. Toyimbangako wadde oluyimba wadde okubeera omu ku bazira ba Uganda olw'okubanga wazaala omwana omuyimbi gwe naawe nolowooza mbuno oli serebu. Tata wa Chosen Becky n'abazadde abalala, please, your child is not your retirement plan. Teyakusabaako okwegatta oleme okukozesa obupiira. Okitegedde ekyekintu. Emyaka gyo emingi ennyo tewagikolerera. Wagenda mu kanisa kubuulirira njiri gwe gy'otagoberera. How? Omwana wo azaala buli wasanze alinga nze obufumbo bwamulema ali awo
talina mpisa atweyambuliranga yakazaala yeegaala gwe nyini osabiriza Bayibuli teyagala muntu asabiriza Pastor ndiwo kutegeza Bayibuli teyagala muntu asabiriza kirala Bayibuli tekiriziganya na musajja ayawukana na mukazi we ate nalipira abalala tekiri ekyo wamala obudde bungi nnyo mu kifo ky'okukola ng'oli ku luguudo obulira njiri ife kati bosa baboda tuli bana basitaani tetumanyi wadde enjiri tetujeetaaga mukwano tubadde tusaba genda ovuga amaato nga abagoberezi baani ba Yesu ekirala tata wa Chosen Becky lekera okwejja mu galalo oswaza wano wajja ku mukolo gw'omwana ogw'ekitiibwa nosabirize emmere n'olulunkanira emmere nosimba layini y'emmere n'okola otya beerako eyo taata toli serebu omwana wo ye serebu n'ebirala bingi bwe naagenda mu maaso ngenda kukuweebuula tubadde tusaba otambuze ebigere olinye taxi ozine mukazi wo kubanga era omukazi ngo wafunye omupya agenda kukuzaalira bonova wate ng'okomawo tukusondere ezamata neza napi tekijja kusoboka okitegedde ekyo ekintu tukusaba okakkane genda olime after all obeera Masaka mu balimi genda olime Chosen Becky ekyakuganya Chosen Becky webale nnyo okugaana okusondera taatawo webale nnyo ekisooka oyina ebizibu bingi nnyo naawe ng'omuntu wawasa omusajja olina abaana bangi mu basajja ab'enjawulo olinga nze waneeno mukazi watu tokyayimba wakyusa omulimu give me a second my love okay wakyusa kati omulimu okola mulimu ki okomba matako g'abagagga okomba matako g'abagagga ogwo mulimu muzibu okitegedde but also omugagga w'engeri gyali omugagga ayinza okwagala okutaasa omuswalo taatawo nga teyeetaaga kusondera obwo obusonga butono nnyo mugagga wo gw'okomba amatako omulimu gwo omupya agulire taatawo boda ekyo nakyo kive mu ddiiro maliriza ngamba bazadde babaserebu muve mu mawulire temuli baserebu tetwagala mmwe twagala baserebu kubanga baserebu bamugaso eriffe mmwe abazadde baabwe musigaleeyo tujja baweebuula tujja bagugumula kitegeeza akize bwe nkugamba nti mukyala wange essaawa eno kati agenza okuva ewaka baleese sentawo ne mugamba zikwate ziteekawo ne mwebuuza zirimu mmeka ne mugamba Jacobo ezituziwa omwana aziteeka ku ssimu tuzisindike era amanyi sente zaleseewo ewaka azimanyi lwaki mukyala wange bw'ataayagale kuntereeza kufuuka musajja gw'ayagala mbeere mu maaso ngenda musumbuwa ziri mmeka obadde ki waliwo ngambye tukufuna bannange njagala tufune difference wakati w'okuba ng'olina girlfriend gwe weebaka naye n'okuba ng'olina omuntu gw'oyita mukyalawo oba nsooka ensomesaawo tutapinge screen yawula enjawulo wakati wa girlfriend gw'olyako ne mukazi wo waliwo enjawulo ffe tubadde n'abakazi bangi be tulyako ng'okimanyi twerya nere tulina gye tulaga nga nkimanyi bulungi kati oyo tantegeerera oyo tasaana na kumanya sente ze nnina tasaana kumanya bye nikola ng'abimanya ku ddiiru ki ekyamuleese general happiness ewedde genda naye w'oba olina omusajja wo nga wallahi bilaitallahi musajja wo akutwalanga mukyala we ng'era akulaga ne mu maaso mugenda mwenna mwana gwe kano ke kaseera otandike okubalirira buli nnusu musajja wo gy'akwata because bwazikwata obubi ne mu maaso gye mugenda tejja zisangayo kozi mwazirya bululi mwazinywa mu bbala tosuubira zisanga mu maaso oli musiro otegeera bulungi sente omwami wo wamuleka n'azinywa mu bbaala kale ate omusuubira zisangayo mu future otegeera bulungi
kati nze mukyala wange buli kye tugenda okusanga mu future akimanyi koza abaddewo nga kikolebwa ampa n'amagezi gye tulina kitegeka tetulina kye tugenda kusanga mu maaso kyatamanyi talina kyagenda kwekanga mukyazze kitya beeramu weebuuze omusajja gw'olina essaawa eno mweryako bweri oba musajja wo akulina mu pulaani ze ez'omu maaso ekyo ekibuuzo bw'ova ku ssimu eno kyebuuze omusajja gw'olina mweryako bweri oba mu maaso weerabayo naye woba weeraba mu maaso n'omwami wo ke kaseera otandika okuyingira mu bulamu bw'omwami wo otegeere byakola by'otayagala ddemu kukola by'oyagala atandika okukola sente azisipendingira ku ki lwaki ekyo yakyononeddeko sente nnyingi lwaki ekyo okiguze kati lwaki tewakiguze jjo you must ask these questions madam you must ask them because sente bw'anaazikwata obubi kati ne mu maaso tojja zisangayo kozi yazirya mwaziryamu embizzi ate osuubira mu maaso osanga yeeteze mulunda sente mbadde muzinywamu bbiya n'omwami wo kati ate osuubira mu maaso mubuuze ekiyumba ky'ente otegeera bulungi kati kambawo example CEO Infotrust bwe yasisinkana JB bwe batandika okwedeetinga ne JB nga bali bonna JB akyalowooza kye kimu nga bwe yalowoozanga edda temulabawo JB nga akyuse temulaba JB nga akyuse lwaki yagwa ku CEO Infotrust ng'amanyi business ali business minded ng'atunulayo kyovalaba ne JB yatandika okubeera productive ayingidde obulonzi akoze emikwano ku babeedi atandise okubeera less comfortable atunula wala kati koze omukazi gwe yagwako mukazi wa business alowooza sente tukoze bata sente naye buli woogwa ku muntu ng'obwongo bwe buli awo era bukomaawo nze Timo wano ku simu njasama naye ate I'm a totally different person from the Timo you see here and the Timo I am. Kino njagala akigambe ne bakoddomi bange ne Sezaala wange ne Nazaala wange mwenna njagala mubeereyo nga mukimanyi. I'm a totally different person from the Timo you see here and the Timo I am. I'm totally different. Naye ate sirina kujja wano kukikukakasa ojja kukiraba ojja kukiraba golooza nandibadde ne mukyala wange nga bw'omulaba ku class gy'ayina akimanyi amanyi Timo yaani eno essimu bwevaako bino byonna ebyokuwoggana bikoma wano ng'essimu kweri bwevaako blaza essimu eno bwevaako blaza nze bangalamiza ne bankuba n'okunkuba ejjudu ly'omukazi yankuba nkotidde banange kawala kange kafunye omulimu okalaba ekanyumidde mu uniform kalabe kanakana mbadde mukalaba mu ssomero ennaku zino mubadde nga mukalaba kalabe sooka olaba akaana we kanyiriridde mu uniform gwe sooka okalabe kana akaana kabadde mu kiraasi jjo lyabalamu wano kankabalage kabadde mu kibiina wano jjo lyabalamu
abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 07 01 76 37 11. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.